Wakati mu kweteekerateekera ya Startimes egenda okutandika emyezi 3 okuva kati, ttiimu ez'enjawulo zitandise okukyusa obukulembeze n'okuleeta abantu abapya mu ttiimu zaabwe. Olwaleero Tooro FC erangidde Startimes essanga alonedde okumyuka kulya kiraabu eno, Smart Obedi okumuyambako mu kwanguya emirimu bw'aba nga taliiwo. Sobola okukola mupiira ndi muntu omu nayagala nnyo okufuna empatana gwesobola okukola naye nengwa ku musajja ono yandaga nti ayagala nnyo omupiira nensobola okumugamba nti jangu ogyonyenga omupiira nandaga obwagazi bw'omupiira nolanga agamba nja kuteekamu ekitundu ekyamaanyi omupiira tusobole ogutambuza. Tooro United mu nteekateeka z'okukyusa kiraabu eno okulaba nga bawangula ekikopo sizoni ejja. Bongedde omutendesi wa Sabbusa endagaano empya ya mwaka gumu wabula nga lw'obukwakkulizo bwe bamuteereddeko okutuukiriza. Twasayiniza wa Sabbusa ye kooki waffe agenda kukolera sizoni emu netumusayininga kontrakiti ya sizoni emu era abadde bagaa nti wa Sabbusa tetwamusayinize twamusayinize. Startimes essanga alonedde okumyuka kulya kiraabu eno mu kwogeko n'ategeezezza nga bwazino sibye okukyusa kiraabu eno kubanga amaze akaseera ng'agoberera ebyemizannyo. Zize okwegatta ku ttiimu ya Tooro okulaba nga tuggyayo talanta z'abaana abagala omupiira. Oluvannyuma lw'okukola enkyukakyuka mu kiraabu eno, abamu ku bagikulira balangiridde ebintu bye bagenda okutandikirako sizoni ejja okuba nti bakola. Tutumbula emijiji emito nga zikozesa abaana bato okuva mu FUFA Elite Liigi, okuva mu masomero, okuva mu masaza. Tugenda kuteeka nnyo essira okufuna abasambi abo. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukulu.